Mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Essala Bikira Maria gy'ateesa mmula, Ayi Maria Kabaka wange mmange, nze neeyanjulira gy'oli nga sirina kyendekayo, ate nkusingira omusingo gw'okwagala kwange, kusitulira leero amaaso gange, amatu gange, akamwa kange, omwoyo gwange, nange nkwekwasa nze n'omulamba, Ayi mmange omulungi, bw'olaba nneerimbise ku ggwe, naawe nkuuma, nzibiranga omuddu wo owuwo ku wo. Bakulu mbalamusaako nnyonnyini ddala mu linnya lya Mukama waffe era mulokozi waffe Yezu Kristu. Mu nnyonyi yaffe eya wiiki eno, Buggya Endowooza Yo. Buggya Endowooza Yo. Mikwano gyange, mu wiiki eno Mukama atuzzaamu amaanyi ng'atuwa ekyawandiikibwa ekiva mu Balooma 12. Wano Pawulo waatusabira okulwana okweyisa mu ngeri ey'obwakatonda. He says, "Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your minds, so that you may discern what the will of God is, what is good and acceptable and perfect." Not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your minds, so that you may discern what the will of God is, what is good and acceptable and perfect. Pawulo yagenda okulaba nga Katonda alina ky'ayagala okukolera n'okukozesa abantu bano, naye nga emyoyo oba omwoyo n'endowooza zaabwe si za bwakatonda, ng'engeri gye balamu ebintu si yeyo entuufu era egwanidde, nga kye balina okukola kwe kukyusa entegeera n'endowooza zaabwe, okukwata mu bwongo bwabwe, okubaako kye bakola ku bwongo bwabwe. Kino kyennyini kye kirina kuffe ab'omulembe guno. We can't be conformed to this world's culture and ways of thinking. We can't. We have to be transformed. We have to transform our minds. We have to transform our minds. Bakulu mu bintu bye tukola, okusalawo okubikola kuva mu bwongo. Bw'osenga Yezu n'okkiriza nti ye Katonda w'obulamu bwo era nti y'anaalungamyanga amakubo go, n'obwongo nabwo bulina okukkiriziganya n'ekyo ekiri mu mwoyo. Yes, ekiri mu mwoyo. Naye n'obwongo, your mind as well. Obwongo bulina okukkiriziganya n'ekyo ekiri mu mwoyo. Obununuzi n'obuwanguzi mu byonna bye tukola butuli era butandikira mu bwongo. Butuli era butandikira mu bwongo. Okukkiriza Yezu n'okumuwa obulamu bwo tekimala. Gwe wennyini ekyo olina okukyambala n'okukikkiriza mu bwongo bwo. Otherwise tekigenda kukola makulu mu bulamu bwo. Kankyogere bwe nti, omwoyo gwo bwe gusenga Yezu guba bulungi. Era mu maaso g'Omukama oba oli clear oba oli just very fine. Naye obuzibu bwe bujjira bwe bwongo bwo okulemererwa okukkiriziganya n'ekigenze mu maaso mu mwoyo gwo. Kakulu nnyo. Obuzibu bwe bujjira bwe bwongo bwo okulemererwa okukkiriziganya n'ekigenze mu maaso mu mwoyo gwo. Y'ensonga lwaki Omukama asonyiwa omuntu mu ssaakramento lya pentensiya n'asonyiyibwa, naye nga ye obwongo bwe bumugamba nti nedda ssebo tekimala, tonnasonyiyibwa. N'asonyiyibwa wano n'agenda ne wa faatha omulala n'ewookusatu yejjusa ekibi kyekimu ky'atazzeemu, kubanga omwoyo gwe gulemye okukwatagana n'obwongo bwo, biganye okugattagana n'okutegeeragana. Olina akoola omusaayi gwa Yezu n'ayambala amaanyi ga Mwoyo Mutuukirivu nga ddala mu mazima ajjuziddwa era ali safe, naye n'asanga ebyawongo ku mulyango gw'ennyumba ye n'ateekako kakokola otondeka nnyuma.
mu mwoyo gwe yes ali safe and ali set naye alemeddwa okukwasaganya ekiri mu mwoyo gwe n'ekiri mu bwongo bwe. Ensonga lwaki wakati mu kwambala amaanyi ga Katonda n'okukola omusaayi gwa Yesu ne mwoyo mutuukirivu ate bw'asanze ebyawo nga dduse buddusi obwongo bumugamba kirala. There is no conformity. Mikwano gyange nga tumaze okusenga Katonda waffe n'okumukkiriza nti ye byonna waffe, tulina era tuteekeddwa okwezza obuggya era n'okufuna endowooza empya, especially now as we begin this period of Advent. Tulina okuzza obuggya endowooza zaffe naddala kati mbudde buno mikwano gyange nga tutandise obudde obw'amatuuka, okusobola okweggyamu n'okuva mu ndowooza enkadde era ezitali za bwa Katonda ezituleetera n'okutya ebitonde okusinga eya bitonda. Tulina kutambulira mu kuluŋŋamizibwa ekigambo kya Katonda. Mukwano gwange, teweerimbanga nti oyagala Yesu nga toyagala kigambo kye, era nti omumanyi nga tomanyi kigambo kye. Omukyova omutuukivu omu yagamba nti ignorance of the scripture is ignorance of Christ, ignorance of God. Nti obutamanya kigambo kya Katonda butamanya Katonda, butamanya Kristu, butamanya Mukama yennyini. Bw'oba ddala nga Yesu omwagala nnyo nga bw'otera okugamba, wabula ng'ekigambo kye omala ne wiiki n'oluusi omwezi nga tokisomye tokyebuuliriddeeko, ate no baaba bwe kijja ku mulembe guno ogwaffe ng'ekigambo kya Katonda kikuli awo mu ngalo zo, oseereza buseereza Bayibuli nejja ku ssimu yo, awo oba tolina kyotugamba era tolina kyakuwoza. Osobola okufuna Bible application ku ssimu yo, osobola okugiwuliriza n'okuwuliriza enjigiriza z'eddiini nga Father Martin z'akuweereza, zino zennyini zendi mu kuweereza, n'ofuna ebyawandiikibwa n'obyebuulirirako. Osobola okuwuliriza ennyimba ezirimu obubaka bwa Katonda. Kwegamba engeri nnyingi nnyo mikwano gyange ku mulembe guno ogwaffe, era tuli ba mukisa nnyo. Tweyamba omukisa ogwo mikwano gyange. Buli bwe tuwa obudde ekigambo kya Katonda kikyusa endowooza zaffe ne tutandika okulaba ebintu mu ngeri ey'obwa Katonda. I know we are diverted and misdirected by very many things. Don't allow yourself to be conformed to the addictions, vices, your weaknesses, friends, or anything else, but be transformed by the renewing of your mind. Renewing of your mind. Mukwano gwange olina amaanyi n'obuyinza okusalawo biki by'olaba, biki by'owuliriza. Ye Mukama ali mu kugamba nti kyusa era zza buggya endowooza yo. Get in for what I have for you. Ntera okugamba abantu abasibiddwa mu mize egy'enjawulo nti va mu kwegamba nti nze ebyange byaggwa. Ebyange byaggwa neenooneka sikyalina kyakuzza, biveeko. Yimuka oyimirire ku bisuubizo ebiri mu kigambo kya Katonda buli lunaku. Yes, nkimanyi omuze guyinza obutagenda lunaku lumu, naye kasita omalirira nga n'enneema ya Katonda bwekubeera mu ngeri yonna, oba ojja kuwangula omuze, oba ojja gutula ku nfeete. That one I'm so sure. Pawulo mu Befeso kyava akkaatiriza bw'ayagamba mu mutwe ogwokusatu, mu Befeso ogwokusatu, nti Katonda oyo ayinza okukola ebisingira ddala, ayinza okukola ebisingira ddala ebyo bye tusaba oba bye tulowooza. Wabula agattako na kano akasinga obukulu nti olw'amaanyi ge agakolera mu ffe. Olw'amaanyi ge asobola okukola buli kimu eky'amaanyi, naye olw'amaanyi ge agakolera mu ffe. Amaanyi ga Katonda gasobola okukola n'ebisinga ne by'osuubira, naye kino tegakikolera mu bbanga, gakikolera mu gwe. Gw'alina obuyinza n'amaanyi agasalawo mu bumalirivu
era ne wezza bujja n'okyambaza obwongo bwo nti ŋŋenda kufuuka ensonga mu famire yange, mu famire yaffe, nti maaso awo nja kuba seewola nga nze mpola, nti nkimanyi bulungi nnyo nti sitaani awuluguma ng'empologoma ng'anoonya gw'anaalya, naye mu baanaalya nze siriimu, n'okyematiza nti Katonda gwe nsinza agenda kugaziya ensalo zange, nammwe mwewuunye. Yes, nti wano wendi ndiwo kaseera buseera, njolekera waka, nti eno embeera ya kaseera buseera. It's just a means of transport to my destination. Nti sigenda kusiraanyizibwa maanyi g'abalogo n'abasamize, kuba ali mu nze asingira wala, asingira ddala, ali ebweru amaanyi. Njagala obwongo bwo bukwatagane n'omwoyo gwo ng'oluŋŋamizibwa enneema ya Katonda, weematize nti osobola okukikola, nti gy'oloota okugenda osobola okutuukayo, nti leevo kw'oyagala okulinnya mu kusoma kwo osobola okutuukawo, nti ennyumba gy'oyagala okuzimba osobola okugizimba. Ekyo kyennyini ky'oyagala nti osobola okukikola mu linnya erya Yesu. People take some drinks to detoxify their bodies, which is fine. I mean, it's okay. Reading the word of God too detoxifies your mind. Can I say this again? I've said that people take some drinks to detoxify their bodies, which is fine. But I'm also saying that reading the word of God too detoxifies your mind. I love that. Reading the word of God detoxifies your mind. Bakulu teweerabiranga bulijjo nti tuli mu lutalo, naye olw'okuba ng'atulwanyisa tatudde, naffe tetugenda kutuula, tugenda kulwana paka mu kadde kaffe akasembayo, tulungamizibwa enneema ya Katonda. Nsaba ojjukirenga bulijjo nti waliwo kalinkwasanyuka ng'oyingidde omuzoogo, ng'amaka ago gasattulukuse, ng'abaana bo balemeddwa okusoma, ng'olemedde mu bufumbo bw'ensonga, ng'oli mu bwavu, ng'osiraanye toseetuka, ng'omwana abuze, ng'ogudde ebigezo, nga bakugobye ku mulimo, nga mwawukanye n'omwagalwawo, waliwo kalinkwafa essanyu, waliwo abafa essanyu. Ekyo tokyerabiranga. That's why we must be serious. Munnange nno manya nti abantu gye bali, abamu bali siriyasi era bali mu lutalo balwanira ddala. Gwe bw'oya bw'onafu, ayinza okulowooza nti mwenna muli banafu. Some people are extremely serious. Abantu abo gye bali nga bakoowa embeera embi, ebigireeta n'ebigyefaanaanyiriza. N'amaaso gange ndabyeko ku bantu abalina obulwadde ensi bw'etesuubira nti buwona. Abantu abo ne bayimirira mu ssaala ne baatula ekigambo kya Katonda nga bayimirira ku bisuubizo bye yasuubiza mu kyo, ne bawangula obulwadde obwo. I've seen many of them and I can testify. Abantu gye bali abaddira ennimi zaabwe n'ebirowoozo byabwe ne babyambaza ekigambo kya Katonda, ne bakikkiririzaamu, olwo nakyo ne kibafuukira ensulo y'obulamu, eddembe n'obuwanguzi. I've seen several of them. Friend, if you want to know the will of God, read His word. And by reading His word, you will know His way. And by following His way, you will reach your destination. May I say this again? I have said that if you want to know the will of God, read His word. And by reading His word, you will know His way. And by following His way, you will reach your destination. Naye ebyo byonna bijja kusoboka ng'ozzizza Buggya Endowooza Yo. Era nga nkusaba okikole kati nga tutandika obudde buno obw'amatuuka mikwano gyange. Keeping in mind that great things happen when God mixes with man. Mukama
bambi abeere nammwe. N'omukisa gwa Katonda omuyinza wa buli kantu Patiri ne Mwana ne Mwoyo Omutuukirivu bambi gubakeko gubakuume gubasigaleko ate gubayise bulungi mbudde muno bw'amatuuka n'ennaku zonna ez'obulamu bwammwe.